waliwo comrade yangambye Shama tusaba otutemere PSE tweyongere okugitegeera. No worries, your wish is my command. Njagala tubere ku pace yemu ne revolution yeno. Okitegeera saagala muna Uganda bakuleke even an inch kuba saagala obere ne frustration. Njagala obere calm. Tulumba omusajja ono nga mwetegekedde kiche mulumba. Wakati watadde ku tension muje mulumbe buli ekigwanga baga mulumbe bana Uganda muje tulumbe lwaki temusitukira wano. Nakugambye onategera PSE ogenda bitegera kakati kanji kunnyonnyole. Nenga tunagenda eyo. Muna Uganda kabina kano kabafere. Nkidamu kana kabina electoral commission ke gazetinze kabafere. Era bityo nande badde bakola mu electoral commission eganye tu gazetinga simanyi bichi oyo abadde comedy. Kukaleta mumwe mu population mukakoleki mukanirize balage ntino tekaina nkwatagana na government eno NRM to reloaded. Ogenda gitegeera kukino nga nkutemera PSE kano kabafere. Ukitegere ekintu ekyo katika tugende mpola. P stands for policies. S stands for system. E stands for events. Esaawa eno tuli mu kulwanagana na system yennyini. Naye luli twate tulwanagana na policies. Policies zino nabagamba nga tulwanagana ne policies zino tukozesa 3 E's. Kubanga nawo waliwinga wakavuyo nga bagamba eyo agenze kuuga abazungu tebalina kye bagenda bagamba ne bagamba no tukozesa 3 E's. History wafe n'abazungu kubanga nabagamba nakaluluka abazungu bebakatuleteramu kubanga system 7 gyatufugiramu y'abazungu. Policies ezagizimba y'abazungu. Museveni we yali mu nsiko yabeeranga mu bazungu. Osegera paka olunaku lwe yakola kyalumba. Eya Bungereza yagisangawo kuba ya mwaka gwa 1894, eya America ya 1961 nayo yagisangawo n'agisayiningako mu mwaka gwa 1987. Osegera ekintu ekyo. Kati soka litulwanira mu policies zino nga tukozesa 3 E's. Esooka bagita experience, that is our history gyavudde. Ezo twazira badda video sijaziddamu olw'obufunda bw'obudde. Experiment gye tuliko leero ye revolution twagala kujjako dictator, then expectation new Uganda. Kati ebe tubikozesa bulungi nnyo Museveni ne tumuwangula. Fetwe mu stage yasooka nga tukyalwanira mu policies twesitulanga ne tugenda mu America Bungereza wa ne tugendayo. Kati wezali zinatera okuggwa bo bennyini ate be batuwanga invite. Nakugambe president gyabadde mu House of Lords ebungereza bamuwandiikidde buwandiikizi sitama ye yamuyise. Ushegere ekintu ekyo. Kati bo bamala ne beesitula ne bajja mu ggwanga mwabalabye ewa ku kitebe. Kati otegera nti ono mumba tuutu naye ekino policies kiwedde. Mulaba wano Muhozi yakutte njagala otunulye tweet eno. Tweet eno ina bya makulu bingi nnyo lwakuba bamwaji tutenga alusazi. Yakugambye mu His Excellency Kyagulanyi simanyi yekwese mu panti z'abazungu naye ajja musikayo. Yes, kituufu. Kubanga policies kitaawe ezamuleeta tezikyali ku side ye. Era wano Muhozi Kayine Lugaba akugamba ti omuzungu yenna atawagire kitaawe agenda mu deportinga. Ukitegera ekintu ekyo. Lwaki olutalo omutabani ono atadde ate ku bazungu. Policies tezikyasi favoringa kitaawe ne Mugabe yakikola. Ukitegera ekintu ekyo. Ne Mugabe yakikola. Kati policies teziri ku side yabwe. Kati policies zino eziba tezikyali ku side yabwe. Kiche mukola. System eno gye bamudzako. Kati tuli mukulwanagana na system. Kati system ebintu byali mukola ng'okuleeta ekiteeka kya UPDF. Already ekibadde mu existence ng'akikwese mu kizikiza. Kitegeeza nti ayagala kirigitimizing akiteke in line with the principles such that zino policies we ziba zizze okumukwata ajja kwewozaako agambe kyayitira mu mateeka gamwege nyini aga democracy. Ensonga kyakitadde mu parliament naye nga already UPDF parliament court martial ebaddewo. Okategedde court martial ebaddewo kati agala girigitimizinga ng'ayita mu policies ze twamuchallenginzeemu. Ekyo kimu. Alese iPod agamba nti kati yampaka tulina okuteesa. Museveni ayagala dialogue. Ayagala kulaga nti abamuchallenginga tubadde tumuwaayiriza wabula waliwo okuteeseganya ne political parties democracy agenda maaso. Naye nga lujjukira luli kibadde ekintu nga bakita faked democracy. Kati kino kyali mukola ng'ayita mu parliament mbaleeta ebiteeka ebikaka national unity platform okuteeseganya ne system eri fake kugezaako kusiba kiwanyi nti policies ziri ze twamuchallenginze ne tumuwangula zikola. Kyali mukola. Okitegera ekintu ekyo. Then n'ekisembayo ekiteeka kya mpuga kyaleeta nakyo kya bulimba. Kati last but not least gundi ya PFF gyakuleetedde. Nkugambye system eri mu kwerwanako yo naye yerwanako etya ejja ebintu byabadde ekola mu kizikiza n'ebireeta mu light ebirigitimizing in line with the policies ze mwamukoze eki
ze mwamuwanguddeko. Okitegere ekintu ekyo ye registration ya PFF. Tebakusiriwaza PFF. Ekyo ekibiina si kipya. Ekibiina ekyo kibaddemu in a fake system nga ba operatinga nga mwebali under FDC. FDC yebadde leading opposition party in the fake democracy wa mu fake system eya Museveni. Abadde atufugira muki? Abadde atufugira mu FDC eno. Museveni ne Besigye bonna bali batyabo. Museveni, Besigye, Elias Lukwago, Ssemujju, name them, ba fake opposition bonna babaddenga mu system. Otegere ekintu ekyo. Kyovola bulabe saawe nti opposition yetulwanyisa. Mpuuga yaleeta ekiteeka ate kyagala okusanyawo National Unity Platform. Lumu yaleeta ekiteeka ekigoba leader of opposition. Neba nabo nabenjogerako ba opposition. Nobert Mao ye minister wa justice aleeta ebiteeka ebinyigiriza National Unity Platform. Yagamba nti abafuutu soldiers ate nabo bali nti simanyi babeera balwanyisa government bambaddenga byabajasi. Naye ngono gwe twogerako n'ekibiina president wa kibiina ekya opposition. Ekyo bakita fake system. Kati fake system eno webanga ayagala gisanyawo olw'ensonga ati tumu challenges system yene tugirabisa kati NRM yero eruzinze obuganzi kati kyali mukola okuleeta binene bibiina ebipya n'amateeka amapya okujja biri byabadde akola mu kizikiza abize mu light system essaawa yonna bagenda kumuholding accountable. NRM egenda kuva mu political play oba mu political ground eya Uganda. Kakati ye okwagala okusigala relevant rebrandinze bakita kweyubula. Omusota newe gweyubula gusigala musota. Museveni n'akabinja ke akabadde katuzanya fake system oba fake democracy keyubulidde mu kabiina ke bayita PFF. Same political players but different political party. Then who is fooling who? Ani asiriwazani kugambye system eri mu kwerwanako edduka. System eri mu kudduka mugitaddeko akazito edduka. Yeso nga lwaki etandise okwekweka mu mateeka. Besigye abadde leader of opposition okumala emyaka 2 balukwago bonna nga weebali nga bali mu FDC mu batusirwaliza babala okubba sente enguzi biki bonna badduse ate bakulaga nti baba wa bilioni 7 zibaddusiza ne bakola FDC najja nakumbi ne FDC Katonga kakati tunyize nnyo tutaddewo ekibiina ekipya. Bakusiriwaza same faces. When you go back to Ugandan politics under fake system or fake democracy ogenda kulabayo faces ezimu. Kakati ate ne leero mu 2025 nga tusembera elections nga tumaze okuba mu policies kakati ate tulabera the same faces in a different political party, a newly formed political party mu system mwe abalwanyisa Museveni akkiriza ekibiina kyongera amaanyi ku Revolutionary Party National Unity Platform nakkiriza n'abalala abamulwanyisa era begatta amaanyi ku National Unity Platform. Then ani asiriwazaani? Okitegere ekintu kino ekyo ekintu bakita fake democracy running at its peak. Museveni ali ku peak byakola nabagambye ebyakola tebibatiisa ebyokwata abaana tebibatiisa. Ngenda kusomesa ekintu kino genda kitegeera kubanga ngenda kubuulira we tunaasituka kyekituukawo ne we tutaasituke kyekituukawo. Okitegere ekintu ekyo ngenda bikusomesa. Senga Munnayuganda onaasituka under protest vote nze gyendi mu advocatinga for ne kugamba tusitukire wano. Senga tetusitukira wano kigenda kubeera waasi. Ngenda bibasomesa bibatere ku meza nemba gambye bengero basomesa mweno segment gye tutandise mugenda kubira bakatuli ku introduction. Policy zino ezikolebwa za kulwanyisa NUP ate zino system ekulaga nti eri weak kati tekyasobola kwewanirira. Political parties eziformingibwa za kulwanyisa NUP. Elias Lukwago bazze kulwanyisa NUP bagala kuyisaawo Museveni kufuna safe landing kyebaliko. Tebakusiriwaza. Okitegere ekintu ekyo tebakusiriwaza. Museveni atidde nnyo ali ku pressure agwa akkiriza ekibiina kyaba Elias Lukwago bakoolokolo akabonero kasimu alo Uganda alo. Okitegera muna Uganda bano batuzanyira ku bongo mweno revolution you are either National Unity Platform or you are NRM. Tebakusiriwaza teri kibiina kirala teri bya independent wano teri ba NUP leaning independent sebaliyo teri yo ba NRM leaning independent teri yo DP teri yo FDC teri yo PFF bano bonna abadde mu fake system bonna bakozi ba Museveni bazze kulaba nti bakakkanya amaanyi ga National Unity Platform under protest vote we tulaga nti bakakkanya amaanyi kyebaliko. Then number 2 bagala safe landing ya gundi waabwe master waabwe kubanga ne muwogenda mu Bahima Century Dynasty Besigye president wa PFF biyekwese mu Elias Lukwago akati balowooza nti bagenda siriwaza gwe mu Uganda tugenda kubimanya ne consequences tujja kongereza akawencha.
Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kusinziro bango otuwuliriza era nga nkutegeeza weebale kwekuumira ku mayengo gano. Wabula ggwe atannatweyungako nkusabakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo sibeerabidde mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Sigenda kwongerezaako buli kimu kyerabiddeko mukyewuliddeko gwe ky'oba okola sharinga commentinga, likinga, subscribinga. Mbagaliza olunaku olungi tugenda kubanga tukomawo.